Love story ya Sister Angel kitundu kyakubiri. Mbabuulire kye twasangayo. Bulaza nga tateka kukwata ayagala kukwata ala. Nze nfulumako kale ngamba oba nga bwe yali akwana ala kambaleke boogere bulaza tasobola kukwata. Bulaza ali musiniafo. Bulaza tabuse mpulira oluggi tutu bulaza akubye oluggi mpulira ngamba tuli kujo ngenda. Ng'oluggi nsobola oluggula nga bulaza yakubye oluggi, bulaza nga yakalobye omukono, bulaza nga yamyusa amaaso. I don't know abasajja kirabika bwe baba bagenda mu bintu ebyo oba Katonda avaawo then ziri empewo z'ewaabwe ne zijja. I don't know. Bulaza nga simutegeera. Bulaza akanudde amaaso, bulaza amyusa amaaso, bulaza emisuwa gimwereze ku mukono nga ngamba nze nfudde nga mugamba bulaza munno muleke. Bulaza nga ngamba naawe Angel olinga atamanyi nga mugamba ate biki byemmanyi ze sirina byemmanyi. Mr. Suzy olowooza ewaka twaddayo ne bulawuzi y'essomero. Bulaza teyali nkadde bannange yali mpya. Bulaza yagiyuza yonna. Bulaza yayuza bulawuzi ey'essomero ne tusigala mu ka input akamu kanaakaguwa ne kakutuka n'akakutula. Esikaati peesa lyomye zipu nga tegira. Bannange nakyawa bulaza wange oyo nze saagala muntu akwata. Bannange nakyawa bulaza wange obulamu bwa n'essaawa eno bulaza namukyawa akuba ndudde omulaba. Ogamba ala teyeesalawo ku kintu kya mukwano gwe si kye yaddiramu ewaka. Si kye yaddiramu awakawo n'ekisweta n'ekisaati kya mukwano gwe. Naye nga Mr. Suzy twagendera mu yunifoomu twazirekayo bulaza yaziyuza. Kati ate bimala omuggwako awulirawulira ensonyi musanga ku bbowa. Sikyagala kwoge siisi omanyi kale ampulira obusuuku. Bannaye okwata otya? Nseera singa nali musajja nze sisobola kukwata omuntu omugonza bulungi sikyo Mr. Suzy. Bannange olwo lwa bulaza nga tuluyitako katumala siniya wano weetutyo teyafuna lubuto. Naye nsalaba nga kumbe omuze basuula. Bannange giraavusi ze ŋŋamba oba yakikolanga teyali mu famire myaka 14 sibijjukira. Simanyi kyali akozesa. Nange Mr. Suzy tomala siniya wano ate siniya tomu nange ala yalusomoka. Nali ngenze kuwummula ala ate teyabula n'abasajja. Omanyi ne mu tawuni yalinamu ala yalina abasajja be nga bawera abalina ssente. Naye Mr. Suzy ala yadduka n'omusajja wa booda. Sigambye nti ababooda babi, naye Mr. Suzy ku basajja be yalina abalina yoyo gwe yadduka naye saamanya. Maama wannyiigira nti mmanyi omwana we mmanyi ebyagundi naye nga nange simanyi kuba ewaabwe baali bammanyi newaffe nga bammanyi nga tuli tuti nga bamanyi buli kipu ekikyenkimanyi. Naye Mr. Suzy ala bw'atyo ng'avaawo ng'ampulira ennaku ng'ampulira essomero linda. Banenze naddamu essomero naye nga sirina wenkinyonnyola ddadi nti nkooye okusoma oba nkyusa ontwala eri eri sisita wange ng'essomero. Bannange ng'essomero lyanfuukira lyena n'ensoma siniya 2 sirina friends. Nze Mr. Suzy simanyi kwana mikwano ate wenkwano omukwano nguwangaaza kuba nze mubulamu nakabeerako with 2 friends bempita friends gwe mmalirayo buli kimu. Ogyeko bano olusi benjogerako nabo
two friends paka kati kuva buto bwange paka kati nensoma sina friend ngenda mu senior 3 no senior 2 wajjawo ko student teacher nafukako friend wange kanjagala bambi akakakyala nensoma ninga kale sisobola kabuulira nnyo kale nga sisobola kweyagala nnyo ng'oli yali agement ngenda mu senior 3 nensoma term 1 term 2 nenfunaawo waliwo omwana twava naye mu senior 1 nali siyogera naye ati senior 3 sadde term nafuuka friend wange naye oyo omwana naye yali mwenzi ng'abasajja baabalina naye bano abenda nga bali silent yali silent nnyo nga tosobola bimanya tugenze tusomye tuyingidde senior 4 tugisoma sirinaawo nno sebomude naye nga banjayaanira naye nze nga ngamba nedda it's for my husband to be possible kati waliwo n'ekirala kye nazuula nze kano nzabyebuulirira sigamba nti wamami waffe yatubuulirira nnyo kati ndaba ala bwe yatandikako abasajja yatabuka nnyo nga ndaba n'obuwala ku kyalo watandikako abasajja ndaba alaluka nnyo watandika okubeera kwebaka n'abasajja niŋŋamba kirabika okwebaka n'abasajja kiralula kirabika ofuuka addicted kati n'ogira neŋŋamba akati nze sijja kwebaka nayo nemefuuka addicted kati no nga nze nebyo bindi mu bulowoozo bwano nga nkyeyiyiza nga nkyakuuma ekisuubizo my husband naye nga simanya ali located we yazaalibwa naye nga nze nga nakudisa tewali kati awo senior 4 nafunawo osi bw'ofunanga omukisa okusisinkana omuntu asobola okukuguza ekintu ku kibanja mpola omukisa ogwo ogukwesanga. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda opposite ekipande ekya Nabisunsa Girls bakuwa omukisa ogw'okusiima ekibajje ky'ekirooto kyo n'otandika okusasulako mpola paka lw'okimalayo. Teri pressure paka lw'omalayo ekibajje n'okitwala. Olina that dream chair, dream dining, that dream bed. Ate akasente okamanyi bwe kajja nga kazibu kakwata mulundi gumu ekyo okiteeke wali. Kwesa opportunity eno ku namba nga bw'olaba ku screen yawe, namba ya Aisha Najemba eri egi mwogerezeganye ku nsonga zonna eza furniture. Oyagala kibajje ki, kibajje kyo ggwe ng'omwana w'obuwala, mwana wa bulenzi, ogenda kutwala ntebe za ku buko, oteekateeka kugulira abazadde bo kukyusa furniture wa mu nnyumba, njala kutegeeza nti ebyakabi ojja kuba ng'obisangayo. Tuli bbanda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls. Bw'otunula bw'oti ebusukka kubo nga ekipande kya Nabisunsa kiri eno, then side endala ojja lengera kalina yeeriwaawo. Waggulu ewasooka ojja kulabayo gym, naye awaddako ojja bolengera entebe ez'ebitiibwa. Weeroboze wamma ekintu kigguke bulungi. Kati awo senior 4 nafunawo osi nga yanteeka mu musimbi oyo naye bannange gamba osi yali mulungi, bannawe oli omusajja ali mulungi, yali aseka bulungi nga kyonna kiri here nga y'oyo omusajja yennyini gwenjagala. Naye ng'engeri gye ntyamu osi nze n'okunyegeka obunezi oluusi n'ekyettendo kati nga nkubisaamu era gyonna gye kagenda okuggwera ttendo. Kati ettendo gye ligenda okubbulukukira lubuto oba siriimu. Kati nga nze nabigana obiteeka mu bwongo obupiira ng'ebyo nabiganda kisobola oziyiza. Nga nabigana obiteeka nga nateeka mu bwongo ekintu kimu we neebakira n'omusajja lubuto oba siriimu naye ng'afunye olubuto ddali ngenda mudda. Oli omusajja yali tatukubangako, naye oli omusajja ali mukamu yali akutunuulira butunuulizi bw'ati eriiso. Osinga nteekamu osi yalina omusirikale gwatuma nga osanteega asisinyafo twali bize nnyo nga nagaana ogenda mu kisulo. Naye era oluvannyuma dadi naye yantwalayo lwampaka, bannawe omusajja yantwalayo lwampaka.
osiba naye osinga takyandabako sitamawo nga gwaka osinga wamulaba wali nga pakinga wanezirusi ng'oli antwalayo nga buli nnaku ossa alina okupa sente naye nga ositantuukirirangako naŋŋamba nkwagala nga takiŋŋambangako nga ossa akozesa bikolwa enzirusi sente ng'ata atuma obusirikale woogu omu nga gwatuma nga osabeera wali nannengera omanyi poliisi yaliko kasozi kati nga ffe tulinga abavaana eno wansi ogenda omulaba amwenya n'ayingira mu kasenge obeera wakatuukawo ng'atuma ono ng'enzirusi obeera wakayisaako kati ne ku poliisi ng'enzirusi etuuka nga n'akasente naye oseera wali panakombya tewaaliwo ate saayingira ekisulo kati awo yali takyasobola kundaba kuba ewaka nali nsigadde bwomu ng'ate bamaami bashifutinze bagenze kati munaye tutuuze musiniafuna oyo omukwano gwange yasigala wadde kaafuna olubuto naye nga abaana bagamba fulendi waali lubuto nze no nga sibimanyi ali lubuto naye nga ndaba takyakuba kikalu ayagala ebizannyo sweta yali taagala nnyo sweta nenga nze sibimanyi nga abaana baŋŋamba kati omukwano gwange baali bamuyita esi kyokka yalaba ku ssaawa envanyuma nga tuzayo like 2 weeks okukola ebibuuzo ate esi nga ajjamu luuto panayo oluuto lwali teruse esi simulaba sirina ngeri gye mufunamu ate amasimu gaaliwo naye saasobola kufuna esi kati nga waliyo abaana abavaayo bagamba esi yali ajjamu olubuto esi yali agenda kufa takyalabikako kati okumanya n'abazadde booba nabo baali balalu tutuuka ku gundi ey'okutegeka nga ntegekera esi akatebe kwanaatuula tuba twakamala otegeka bazadde be bajja baguluba ne esi nga takyasobola yimirira esi nga takyalabikako bannange nga esi ng'oyinza okugamba kantu ka myaka 4 esi nga takyasobola nakwogera esi nga yasigaza maaso era esi teyakola bibuuzo naye nga singa olubuto yalulekamu bali basobola omukkiriza kuba twali tutuuse ku bibuuzo ndowooza yali amanyi agenda kuba successful kuba bangamba yali yajjamu okwo nga nsoma naye wali emabega siniya firi nalina anti wange ekansanga kati ekansanga nga ngendayo era okuwummula nasangayo olulenzi baali baluyita lwani lutone tone lwaŋŋamba ebigambo byalwo nembiwuliriza bandowooza munnange kati tetutandika kweyagala na toni naye nga panakombya nga panakombya awusaaga nankomawo bwensoma kati siniafo vacation nenzirayewa anti kansanga sanze toni tutandikidde we twakoma tuli bulala nga teri amanyi anti wange yali muzibu nnyo ng'ayinza okunzita n'ategeera nti njagala abalenzi ye dadi akiwulira atya toni yali abeera kabalagala mbeerawa kansanga guugwo omukwano gutambula kati lunaku lumu tonanfera mbu mulwadde tuveeyo ne anti nengera toni eyanfeze mbu mulwadde ali ku dduuka kuba toni yali atera kukolako safaari ng'akola omulimu gumu wa kasente kuba nze kuva dda saagala abavubuka batakula nze nga saagala abavubuka mbuto tusoma ku ssomero ku kyalo ng'abo si baagala ndaba nga future tugikeereyo kati mbaana abaagi ate nze kuva buto nali njagala nnyo ssente Mr. Sozi nga nze n'owompa 2 nze nga ndi musanyufu senga nsanyuka era nze dadi yampanga nnyo ssente agamba naye munnammwe asiima naye mmwe mugamba mbawa nze nga nsanyuka oba 2 oba 10 nze paka nakati nze nga nsanyuka
era kati neebuulirira nzekka we natuuka ne ŋŋamba naye njagala nnyo ssente nzuuno nze munafu kati wonna azibalira mu basajja tebagenda mmenya ekisuubizo kyange kinagamba kulinnya ku kituuti nga ndi mu bufumbo. Ne ŋŋamba Angel wake up, olina okwekolerera, olina okukola wadde oli munafu lemerako. Saasozi nze ndi munafu naye nnemerako, nze nnemerako nkola kasente kufuna zange basajja butankozesa koza obuvane kuba manyi nzaagala nnyo. Kati munaye Tone mulengera saamunyega nti nkulabye saagendayo nga mugamba ng'olabye yawo ne gutambula ne mbuuzaako naŋŋamba bwawonye. Kati mba ndi awo omulundi omulala Tone ankubira aŋŋamba Angel nange ndi mulwadde nnyo nga n'eddoboozi sibulifuuzi nga tasobola kwogera. Angel ndi mulwadde nnyo sisobola nakwewereza sisobola kutola jangu ngamba nkoze ntya nali mmanyiyo naye nga siyingirangako omuzigo gwe mankoze ntya anti teyaliwo yalinawo omwana w'emyaka 3 ng'atuyambako ewakataleewo naye ng'agenda kuddako olwo olunaku yali agenzeeko waabwe yagendako waabwe naye ng'olwo olunaku akomawo ate kaza nga nali nafunayo gwentwala nga friend wange. She wasn't my friend, just omuntu gwoyogera naye naye nga yali amanyi Tone. Kati mba ndi awo najja kamwogere n'erinnya ne mugamba Vivi, yali Vivian nga mugamba Vivi omanyi Tone ankubidde aŋŋambye ali bubi kolo nno natya kuba eddoboozi lyali terivaayo nga Tone mbutuufu ava kolo nakkiriza. So Tone yali ampangidde lukwe lwakunkwata munnange nga Vivi bimuyitira nga Tone we yabiŋŋambye. Vivi mbadde negyendaga kaŋŋere nze nga simanyi Vivi yakulashinga dda ku Tone oba maybe balinamu akantu nze simanyi. Vivi ng'agenda amugamba era sigenda sobola kuba tewali kwendekera mwana ono bwe nagenda n'omwana ono ajja kundoopa kuba omwana oyo yalina ebigambo bingi. Nze nga ndya anti wange obulamu bwange bwonna neddali munnange mba ndi awo Mukama ayagala bawala be nga yali atuyambako ewaka akomawo amugamba anti kamala okujja amulekera omwana nkwata kaboda yiriyiri paka bwa kabaragala. Guess what Mr. Sosi kyenasanga Tone yalina akayumba gundi emu nga kate niyeyawula era nze kyova olaba nakyawa obwo obuyumba wekaba kako kale naye ng'okapangiza nze otuntu otwo natukyaba. Mr. Sozi guess what nasanga Tone omugongo guzanya oluzanya sirwako. Nasanga Tone mwoyase nenga senani ne bwe nagamba mboba mukwano gwange nga mwoyo nga we bali ku kituuti nga Tone omugongo guzanya oluzanya nga gwonna gutobye. Mr. Sozi nga Tone omugongo gutobye nga babulidde mu ttendo omanyi mwoyo omutukuvu akwata n'amaaso. Mr. Sozi nga Tone tabeerangako mulwadde. Tone yali apanga lukwe lwakunkwata naye akamaso ne kakwasizaako omulala. Balwawo nayimirira ku kitanda bwenti nakuba katete nenyimirira okumanya mwoyo yali asse batwala eddakiika nga 2 okundaba. Bwe bandaba yasuddeko ekisaatisaati nafubutuka nenkwatawo booda nengolooza nze nkyategeera ng'amaziga gampitamu banaye amaziga gampitamu newaka nali sijjukirayo ntuuka ku dduuka kale twali tugula ebintu nalowooza ntuuse ntuulako awo amaziga gampitamu. Waliwo omusajja ajja aŋŋamba muwala ate oba
namugamba naawe nentambula mugamba naawe nvaako naawe ndeka kati waliwo ekivubuka kijja kiraba ndi mu heart breaks zange amaziga gande bubi ate kijja kyagala kunneekwanyakwanya kati nze saakinyeganga kyeyogeza sikinyega amaziga gande bubi ate tikyambu naye bana abasajja mwetereeze kati wali onvumiraki ate tanvumye mulimu abasajja nga balalu yanvuma naye gamba nabiwulira just nawulira nvuma ngenda nsanga anti akomyewo mpitawo buyite ngamba kiki mwana wa mwanyinaze obadde ki anti yali anjagala nyingira mu kisenge nvudde kubulira amaziga gande bu antajja kiki mwana wa mwanyinaze oli mulwadde obadde kiki ankuttekuttekawo oyo bannaye nga n'omusujja gwasituse dda mutwala banze janjaba yawo naye ng'obulwadde buwona obulwadde nga tebuwona nga sikyalina musujja naye nga nkukakasa ndi mulwadde natuuka ne ku x-ray kuba omusujja baagujjanjaba ne guwona nga sikyalina mbu oba njoja ne baŋŋamba oba guli munda nalwala nenkuggamu kitone olwo kijja kizunga ndi bannange toni gwenkukolimira kubanga Mr. Sozi toni ye musajja gwe nasooka okwagala mu bulamu bwange. Bw'obanga omwaka guno wandyagadde okubaako ky'otuukako ku nsonga y'okubaako n'akatakako, njala kujjukiza ku Dembelio Properties and Associates tulina estate bulamu jjeza ku Lwemityana zibeera kilomita 2 okuva ku Koraso otuuke ku Poloti, amazzi amasanyalaze weebiri 5 ku 10 ey'ekyapa $13,000. Ku screen kuliko ennamba za Dembelio Properties and Associates. Wuliziganya ne Madam Nancha Beatrice, manyi nti ajja kukwasaganya bulungi. Mwebuuzeeko ne ku nsonga zonna ewalala ezeekuusa ku ttaka n'ebisingawo ku ttaka, manyi nti Madam Nancha Beatrice ajja kukola obulungi obutagambika. Toni ye musajja gwe nasooka okwagala mu bulamu bwange. Toni nasooka okugwa naye ne mugamba Toni I love you, ye musajja gwe nasooka okugamba I love you. Naye Toni mukolimira tasobola kumenya akatima kange sikeekalinga ak'enkoko. Kijja kizuuze nalaba kineesebyeko nga nzirayo ngende waddaki okusoma kwali kutandise ninalwala ngenda mami naŋŋamba bannaye mwana wange kiki naleka walaawo ebiseera ebyo nga ndi bulala bannange nga nali bulala temundaba nokula lwakuba n'emyaka gino giri ng'eginzibamuko kati sikitegeera bulungi bannange etandika kati ngendako eyo obwamulamu bwange nali namanyi baganda bange baali banjagala nnyo nga buli omu ampita ngende kuba ali mubuto baali batuyitanga nga tetubeerayo kubanga Mr. Sozi ffe twalina ekizibu ewaka ffe baali tebatuboggolera nga wokola ekintu amami akuyita n'akutuuza n'akugamba nti okoze kino bwe kiti ne bwe kiti naye kibi tokiddangamu n'akubuulirirawo. Kati baganda baffe oluusi ba anti baffe batuyise oluusi ate ne batuboggolera naye Mr. Sozi twabulangayo bubuzi waliwo lwe twabula basatu batutwala mu bifo bya njawulo. Yali Kulisimasi baba bali awo sisita wange asooka najja n'owokubiri n'owokusatu naye bambi bamanya ekizibu kyaffe tebaddamu ne bagamba kati tetugenda kuddamu kubawa bantu paka mwe mulituusa ekiseera mwe ne mweyagalira okwetwa okugenda. Kati awo twakula nga tutandise otambula kozi awo wenagendewo babanga ate yali yansaba dda ndi mu city ya 5 kuba nali nabulayo okwo
yambogolera ne tubulayo byali atutute babiri agenda okudda nga tubuzeeyo bamugambe waka twatuuse dda kati we naddayo ate ndi bulala ate mulamu wange oyo tanneegombye mulamu n'oyo tanfuukidde akayinja mu ngatto nga buli kaseera akeera mu kisenge kyange oba okyebase kuba saakirokenganga olw'ensonga waliwo owa sisita wange waliwo akaana ka myaka 3 kaali kanjagala nnyo nga buli we kazuukuka kakeera mu kisenge kyange ne tusooka tujja twebaka kazi yali tawuni twali bw'oba tetulimu oba kitwali tetukeera nnyo nga bwe kajja oluusi ne kayingira oluusi tekazzaawo luggi ogenda owulira oli awo omuntu akuba akawuna maama nga mulamu akuba akawuna akubako naye bbiri naddayo negamba bannange tufudde nga Mr. Sozo omusajja buli wakusanga oba akusanze bulyango nakwekubyako oba oluusi ogenda nakuba kabina bannange neweekanga naye nga yali mukulembeze mukyaki oyo muwala wange yali ebyana mu kyaki ate eyo kyaki gye yali asumba yalimu abanene baali baana b'abanene nga tebatera bakkiriza kutambula just baali bajja nga abafunira wano eno we bajjiraawo nti practice ey'abavubuka bino byabavubuka mbo bagenda kutambula makyakeza kuba eyo kyaki yali ku busumba mbo bagenda kutambula waliwo abazze naawe muwala yali abafuna muwala yali ebyana kuba yaliiramu ne bakazini bange oyo kuolaba omukazi ebyo yabitegeera era kazini wange omu n'amugoba kati muwula yalaba nze ewaka mulemeredde muwula kye yakola nali naatera okuddayo ng'agamba baaba kaŋŋende tugende ne Angel mu shoppingira ebintu byagenda kuddayo nabyo ewaka andi n'ebyawane ewaka tulina bye twetaaga nga baaba agamba okay nga tugenda mwe mumanyi muwula gye yantwala bannayo oyo omusajja yali taswala kino kyogera na mukama Mr. Sozi oyo muwula yantwala eyenazana ku masitowa waliyo akazu ka loogi akabi muwula nga teyapangisizza ka loogi twavaako okwo ku kkubo nga ka loogi kali eyo munda awo nazana ku masitowa twali tugenda mu ttawuni kati ndaba tuvuddemu namubuuza muwula ati tulagawo agamba jangu nze neŋŋambe engeri gy'amanyikiddwa alabika alinayo n'abakulisitaayo beeno bonnaye ngoberera muwula nali mwesiga nga sisuubira nti kale asobola kunkwata tuyingira manyi munnaye kuba mwali mulayi abanaku mbabeeramu nga manyi oba agenda musabira nze simanyi nga tusooka twesogga maama mwe mmanyi muwula yatandikirawo muwula teyagumiikiriza oba tunywere ku mazzi ate nze nali simanyi nti kaloogi era senga nalabako akapande nti kapande okumanya nakalaba luvannyuma nze Mr. Sozi nakula nga baŋŋamba loogi nga mami aŋŋamba era nga mpulira nti loogi z'abakozi ba safaari n'abamalaaya era nakula kyemmanyi era waliwo ogayi gwe nadeetingako awo emabega nampita mu loogi nali ngudde naye mukwano ekyeyo ekyasooka olwasoma nti loogi amazima aganyabo Mr. Sozi nakyusa samiti nga gayo era ne mukyawa kati muwula nnyingiza nze saalaba kapande kuba kaloogi kaali eyo nga kabi nga kapande baakateeka ku kisenge naye ekyoli kyali kinene nga kiriko loogi kwe kukiraba amangu muwula tatandise muwula takalobye kuva wansi paka ku mutwe ngendo laba musajja mukulu nga akalobye wano neŋŋamba bannange nze mpedde ate sinze nali munafu
bannange nga sisobola kulwanyisa musajja oli ne mugambako ngenda kuluma. Nagezaako muluma Muula akaluba. Mr. Sozi Muula yali akaluba. Bano engeri nnyo terisobola yitamu ng'oyinza okugamba alina magumba merere. Nagezaako ngambe nti kankuba enduulu naye Mr. Sozi nze eddoboozi lyange terigenda nnyo waggulu, nsobola olireekanya ogenda waggulu okumala ddakiika 5, terisobola lastinga kumala ddakiika 10 era mwezi eddakiika 5 senga omuntu aba tanyambiddeemu mba sisobola funa buyambi because naliko nga nkola omubbi yali anzibira ku mulyango kwennyini. Nga ndi ku mulyango ewaka naleekaana naye nga abali mu nnyumba tebasobola kumpulira naye nga ndi waka era kuba ennyumba zaffe zaali ku kkubo wa boda ye yannyamba ate waliwo okwo ku bidongo ne ngamba tewali wanaagenda kumpulira. Nkoze ntya ne mukolaako ebisaanyi ne nzikiriza ne ngamba Muula ngonze kale tugire bulungi. Nali nyambadde jjiini yange bulungi enkutte n'ensumulula eppeesa. Yali tasuubira kye ŋŋenda kukola, ensumulula wano eppeesa mu bulungi andi wano ankutte ku wano nga ku kibegabega, yeebaseeko wano eno nga ku kibegabega, anywezezza wano eno nga mu kiwattu tanywezezza nnyo. Omanyi ani ala yali yanjigiriza self defense, ala yali yantendeka naye lwakuba ye teyakakozesa ku bulaza wange. Naŋŋamba omusamba wali ewantu oba omukwatawo ke nakola ow'ebisaanyi era ow'ebisaanyi simanyi oba akyakola. Naye nga siri mukisa kati Muula ne ŋŋamba oba musambe ne ŋŋamba naye we musamba wano eno ne nkwasa miss kaba kaweddemu. Kati ne ntambuza omukono nga weewetaate naye sinaba kubeera naye nga mbimanyi ala ali yantendeka nga yansomesa. Kati nembanga ali kuweeweeta entwala omukono nyingiza abootedde. Mr. Sozi okutwala omukono nayigawo ebbo. Ataye siseka nti nakola kirungi naye nali neetaasa. Muula yaleekaana nagweri wagweri Muula nga nfuluma. Nze saamanya oba mutta oba simuseze neetaasa. Nga bino tukyabiwulira tukujjukiza okukyusa essuuka zo, kyusa ku bulanketi. Wakola senior 6 omwaka gwa 2006 kati emyaka giyiseewo 18 olemedde ku bulanketi yeeyo kyogamba yeefumbekeddemu emirembe n'okwesima akabugumu kakuŋŋaaniramu omu. Kyusa ku masuuka, kyusa bulanketi, kyusa ku mifaliso. Olina omufaliso kakati omufaliso tugulabanga munene naye oluba okugwebakako bwoti ne gubanga abaddewe basse oba kuki ne gulyoka gukka bwe guti n'osulanga okukunadde nga lumonde mu kikata. Masses Quality Beddings e Nansana ku mastowa opposite stage ekyebando wansi wa Epic Motel. Tuba twogera ku mufaliso, masuuka, pillow cases, twogera ku mosquito nets, tujja kwogera ku blankets, duvet, mattress protector, mattress covers, carpets, ironing boards, night. Ebyomulembe ojja kubanga obisanga ku Masses Quality Beddings. Ku screen nga bwolaba muweereze message ku WhatsApp bamukubireko akuweereza ebifaananyi byalinawo mukutule eddiiru bakole delivery ekintu kitambule malidaadi sana. Nze saamanya oba mutta oba simuseze neetaasa. Enfuluma misinde ntuddeko ku lubalaza naye nga nze nampeekeera. Bannayo omusajja nga nkutte gineena emikono gisaze. Saamulinda ningenda nenfuna takisi kuddayo waka kubanza kuva dda Mr. Sozi kuva buto mami yatutendeka totambulanga nga tolinaamu ssente
woba ogenda lugendo nga lwa mutwalo gumu at least teekamu 5,000 oba osobola okuteekamu omutwalo omulala. Always olina okutambulangamu ne ssente. Kati ekyo twali twakiyiga era nga nze sitambula nga sirinaamu essente. Nakwata bukwasi kkubo nga nzirayo. Kati nga babambuuza temugenze. Namugamba muwala ngambye nkomewo. Nza ngambe go olwaki. Tenga mugamba gojja mubuuza gwe mubuuze. Oba yamukubira oba yamugamba biki abagendesa 6 nze natuuka ewaka 8 kuba tewali wala. Twali tulinyawo just 10 we twali kuva Nansana n'ekyo twali tubeera. Mula yaddeeyo 12 Kitonda naye ng'afa obusungu ate erudda muli nga nseka ng'angamba ddangayo era mula saamukira saalinda kuba twali tubuzaayo like nga 1 week. Saalinda nako 2 nga nkomayo waka nga sibyakunkwata. Omukazi neekuumakuuma dda gwe saba oba eri onkwate bukwasi nga sikkiriza nga onfirawo. Ate sibanyumiriza ala bwe namala form 4 naddayo nenoonya ala senior 2 yasindika oyo bawe yamubuzaawo n'amutwala eyo. Kati bawe n'asigala wano naye nga nze simusuubiriza oba gwe yagenda naye. Kati lwali olwo n'amutuma n'ambuulira ala yali naye ali wano weti ne wati. Nsobola okugenda omulaba. Motoka nzineefiri daddi yangulira akasimu ne mbeera nako kozi nali njawukanye nabo nga balina kumpuliza. Natusigala nga tuwuliziganya ne ala we namala senior 4 ne Ngenda. Ayinza ogamba nga walwawo yali mukwano gwe nnyo. Nalina ekizibu terude nina ekizibu ky'okutambula. Obwo buzibu bwange okutambula simanyi. Nze n'ekisenge tuli tuti nze n'ennyumba tuli tuti. Kati senior 4 ne Ngendayo ne mulaba nemusanga omusajja muyisa bubi ne bannanga abasajja wawaddusiza omwana wa muno ekitegeeza obeera omuyagala. Kati lwaki oba omutreatinga ng'omuddu omuyisa bubi omukuba wabula abasajja sometimes mutamu. Nga kakazi katto akaali kanyerera omusajja yenna yamusiwulasiwula amukuba amuvuma. Kati nze we natuukayo kuba nali wakubeerayo salina wakusulayo ala nangamba sula. Kati olwo olunaku wensula kati yabika era baali bafunangamu obutakkanya ndowooza nekolo baafuna. Kati nze nasula neno omudiro kuba baali bapangisa ekisenge mu tawuni ne ddiiro. Kati ala n'avaayo mu kisenge najja wane nali neebase yali amanyi neebase naye nze wensula ewantu ddala mu bastrangers seebaka nze mbeera ku bwa security seebaka. Kati munnaye ala avaayo ajja yeebake waneeno mu ntebe. Maama omusajja teyamulinda impulira aboggula obalama yitawo ebake wano yitawo. Mami ala alabika yatya omukuba bambi n'agenda. Ate olwagira olwakeera enkya ne mugamba ala sikuleka wano. Angamba njo nange saagala ondeke wano eno. Kati netupanga ddiiru netupanga olukwe kuba oyo omusajja ali wa boda ng'azunga anjogere baali babeera eyo makindi. Oba omukozeeko nnyo olugambo neera sira omukozeeko nnyo era tebajja kutegeera ala. Omusajja ali akola boda ng'azunga buli wamu azunga nga omanya ababoda baba bakola. Munnange katumubala tugamba tukoze tutya. Kati ala teyasitulako kintu n'ekimu nga ala agamba waatusanga mu kkubo
nze mbeera ndikuwerekera mperekera gwe konzoke twalekayo ebintu byonna. Ala kikale teyayambala nnyo nga bwe yali atera okwambala. Olwatuuka ku takisi nga ala alabiriza bwevu fonna mu takisi nga ala muneemubbayo wendi ow'omusajja neesaakula bubi kubanga omusajja yali abonyaabonya ala ate naye yali agala ovaayo munenga mubbayo ng'addayo ewaabwe kuba newaabwe baali baamulaba nga baamusonyiwa ng'addayo ewaabwe ng'addamu ng'atandika bulamu naye nange nali omusajja we yali amanyi nali nvudde kuba oyo omusajja yali mulalu ng'asobola kunsanga nankuba bwento ala nga muwonya omusajja kati awo obulamu nga butambula nalinawo ne mulamu wange ate oyo ye yali ankwatidde ddala ng'ate lumu yaabwe nfunda kyakwata mulyango vu ate kyalina omubiri nga kikola ku jimu ekyo kyo kyali kimaze naye baaba eyantaasa naye baaba yali amanya emize gy'omusajja ng'atera okukwatakwata kati era we yalekangayo abawala ewaka nga baaba tatera kutambula bw'ategeera azze waka nga naye ajja oyo ne mubona kati waliwo mulamu wange okumanya abasajja nammwe mwayiga osala ekigambo oyo nno mulamu wange ono gwe ngenda obanyumiza ali wa sisita wange ddala oyo omusajja teyansalako ekigambo eri mugana nze nali mwegwanyiza nali mukwana nabeera lwakuba sisita wange yabeera neesiga baami nambuuza naŋŋamba nemugamba nedda ate munayo obulamu bugenda mu maaso tawo ntandika koleji yange wentandika koleji yange nalinako anko wange nga mami amugamba kuba gye nali ngenda osomerako institute nebinakita koleji bati nga mami atya nnyo kintu kumpangisiza nze kati anko wange nagamba ajja abeere waneeno anko wange yali avuga safaari agendeyo Tanzania, Rwanda, Sudaani, Kenya webityo nga tabeera nnyo waka abeerewo ne mukyala wange kuba yalinawo akaana myaka 2 years nembeerawo naye mukyala wa ango yali mwenzi nnyo naye nga obusajja bwamukiitinga nabwo nange nga okubisaamu anko emirundi nga 8 abakazi nga anko nga tewali kyatamuwa oli omukazi naye oluusi abakazi naye lunaku lumu anko alabika ali yabiwulira munange kati lunaku lumu naye anko ng'atugamba addayo wadde anko yali taddayo anko yali agala kukwata mukazi naye okumanya abantu bazibu neiba gwe twali twesiga ye yaterekaani anko nze mba ndi awo ku makya mukazi yagenda lweggulo we yagenda ne bamukubira nti omukazi agenze anko n'akomawo kazi teyasulawo anko mba ndi awo ku ssaawa emukitundu anko nga mpulira muntu akonkuna abeera siggulawo nga nkubira essimu nga ngamba nze opendadro nga nzigula luggi anko yasooka kunjija ku simu yange oba yali amanyi ngenda alabula omukyala anko nga tanunda nga ankanunda tuba tuli awo ssaawa 4 ajja aniigiina ate yaliko akabina aniigiina anko bambi yali tamanyi nnyo kuyomba ng'azivaako kati omukazi yali batalina mpisa mu kifo ky'okumanya nti ali mu nsobi oba yeetonde ate ye yagira kuyomba webaki kuyomba nga bayomba kati ng'omusanga agutuusiza ku anko mu kifo ky'okwetonda kuba anko yali agala nnyo oyo omukyala yali musonyiye kati ng'amugoba nga omukyala agenda ng'asigalawo n'omwana jjukira ate nze nali nsoma naye mbapulireko naye anko ekiro ekyo bwe yagoba mukazi we ate mba sinnazibirira nako naye anko mulaba ajja yeetakula olubuto bwe yeetakula mu kifuba manyi anko yali ayagala nnyo olubuto lwe n'ekifuba kye waweeweta waluweeweta ajja yeesinisa ddala lyali likyaliko nga sirigyeko munaye natya omutima gwankuba awo wonna ogendewa anko sibeerangako na musajja ng'omutima gunkuba naye omutima gwannomeranga ebintu byange
byenkumidde banka z'okunkwata nga nja kufa n'omuntu okunkwata nga mpulira wakiri wiringiri naye anko yalaba nga ntidde nnyo yali muganda wa mami ddala nga ŋŋamba ng'otidde tobikolangako tozaalamu nga mugamba nedda anko nga nsonyiwa kuba anko kale yabeera tatumanyi nnyo engeri gy'ali atambula ennyo nga ankandeka bami anko nansonyiwa teyaddamu kunzira kati awo n'aleeta omukozi kati ngaawo nga yeesala mukozi ng'ekituuti bakirinnyako na mukozi naye omukozi yali mulwadde naye yamuleeta tamanyi nti mulwadde just nze namukwata n'eddagala ate naye engeri gy'ali ayogera nnyo ng'ayogera naye nga bigatta bulungi kati kwe kulaba eddagala eryo banali ndimanyi waabeerawo dadi waffe yafuna obwo obulwadde najja kumujjanjabira ewaka kati ngeri eddagala ndimanyi eryabalwadde naye oyo omukozi yali ayagala nnyo sala oyo omwana enjala omuto nga ne wansanga nga musala nga ŋŋamba ledda musale naye nga nze simanyi kigendererwaki naye anko saamugamba n'omukozi yaŋŋamba kuba baali bamanyi sibamanyi naye nga anko yali tamanyi kubba munage anko muba mwakebakawo nga n'otwo tetunnakutwala anko ng'ajja kuba twali tusula n'oyo eyali azze otuyambako ewaka nga anko ogenda omulaba jjaawe weeta olubuto naye ekifuba ye mbagambye yali abyagala nnyo n'ekifuba aweweeta yesinisa ng'agenda ku buliri bw'oli eyali atuyambako maama ng'owulira nze nga neekunizanga nga ŋŋamba enjuguma olina ekisuubizo kye wakola tiru yo husband bannaye si kyangu abasajja mwanimpusiza bulungi bannaye n'abasajja temuli feya nze nga neekuumira omwami wange gwe simanyi nze nga neekuuma nze nayita mu buzibu wadde nga newe buntambula nga neekyusaamu kati ankawulira mpitiriza ng'asala ng'addayo mu kisenge kye omukazi namugamba kyokka olina obulwadde olukwegattaana eno ne anko tewamugamba nga ŋŋamba senga we yamutufunira yali abeera okubwetubeera nagamba musenga we yamugamba mbu anko mulwadde nembireka ewa anko nenvaayo munnaye bwentyo nali nkyali ewa anko nanfunayo gayi nanfunaku efubbi baali bamuyita ke nga twogera kati awo nenvaayo nenzira wasisita wange nali natera kumala kati ketwogera leta netusinkana tukola enteekateeka ey'okusinkana kasooke mbanyumizeeko wabeerawo gayi bwe twafunaku efubbi nze ne ala yali asomba batugenda munaye kusisinkana oyo gayi mumanyi oli gayi kati nze ne muntu nnyo wa budde yakuba ewaka dadi yali nnyo wa time kati nze nali nnyo obudde kati nga mugamba omanyi ala twateeseza ssaawa 7 kati ffe tutuukewo 6 tuba tuli awo nga tulengera oyo omusajja ajja ng'ali ne bannaye ng'ali mu kiniigina Mr. Sozi nga yenna akulula kiniigina nga waava wafuumuuka akafuufu aya tumukubira tuli eri tugamba obayo nga yeefaananizaamu ekifaananyi ky'okwefubbi tumukubira ng'akwata essimu nga tugamba no tewafiira muloge omuvubuka tumuddukako kati naye akuba ate ala akwata essimu tugenda ng'agamba imbalabye twamuleka twamubulokinga kati oyo kemunaye kwefubbi tukola enteekateeka mu miitinga yali gayi ng'asoma bwalo yali makerere nga mu miitinga nesaamwagalirawo ku lunaku lwe nasooka omulaba nenkitwala bwentyo netugenda amaaso nga twogera nenziramu nemulabako neera tisaamuyagala kati waliwo awo omukazi gwe nali ntwala nga mukwano gwa kale omuntu gwe nali njogera naye koza abantu bentwala nga mukwano gyange mubulamu paka tujje bali bantu babiri sidanga mufuna mukwano ogwalingabo
naye Mr. Sozi nga mugambako nga ngamba abakazi tuyiga okwagala ojja mwagala nze olaba nafumbirwa bba wange nga simwagala naye kati mwagala gwe tulaba nti mububira n'omububira ate nale kale saali nnyo kataala nnyo mu bya mukwano by'abasajja naye waliwo oba kyali ki I don't know kuba nze natandika okupangula basisita bange abasajja si bapangira ogenda olaba abasajja baabwe myaka 12 nengendayo lindako sisita wange nampayo ekyebitaano oba nampayo sweet eclair oba ki sweet bomb nempitawo ng'ate sigamba mami ne waabaafa nga simugamba ebyo byamaze kuva dda singa nkuuma ebyama kuba ewaffe baali baatugaana olugambo ewaffe olugambo kusabiriza egyo gyali miziro ewaffe nga kabbiro nga tebikwatagana kati munnange mbandi awo nali maliriza ku institute bandi awo nga nekaakyaliwo neke nga simwake banayi nali simwagala yali alabika bulungi naye I don't know omutima gwange tegwamwagala nga munnange ono ng'abaawo omwana wa Benti nva Bulaaya omwana eyametta omukwano lwe nasooka okulaba Elvis omutima gwange gwamwagala abasajja bensoosa okulabako wadde saalinnyako nabo ku kituuti naye nabaagala lunaku lusooka lwensoosa obalabako wadde era neeyisaako okwo munayo omukazi weeyisaako okwo togenda nnyo direct naye kati nayiga teri kweyisaako emba nkwagadde kya kugambirawo tinkwagadde neeyisaako okwo tugenda Elvis omwana wa Bendi Elvis yanjagala muva Bulaaya bwe twasinkana yamalako ewaka gwali mwezi gumu naddayo naye we yaddayo Elvis yandekera ssente Elvis yamperezanga ssente awali lava awali care satunuuliranga nnyo ssente kozi ssente tekyabeera kizibu kyange nnyo naye yandaga laavu yandaga keya ate nze njagala nnyo keya nze ne mami yali amanyi nze nga njagala nnyo keya that's why abantu abasinga baali bagambanga omwana alina ekyejo naye ng'ewaffe tewali kyekyo laavu ne keya nga kwenfiira aye nze saasabanga Mr. Sozi ssente nze simanyi kusaba Mr. Sozi era wenyimirira nenkusaba musajja ssente omanya nakukoledde practice ennaku 3 nga neebuuza engeri gye ngenda okutandika ati nze nkugambe waffe tekwali kusaba mami waffe yatutraining ekintu ekyo kuva buto kati nga waleeta ekintu ng'agamba ansaba simuwa atansaba simanya nti ayagala omanya abaana bato kati sometimes nga tutunula kati ng'agamba atansaba simanya nti agambye amusaba atamuwa atansaba ati bannange mami nga tatukombya ng'otunula ng'otakugobaawo nga takukombya mami ati ne mubivaako ne mugenda ne muzanya nti mami abami kati muba muli awo nga mwabivuddeko kati ng'abayita abeera yabategekeddeyo ng'abawa kati yagenda ng'akola ekyo ekintu kati ne tubivaako by'okumusaba yagamba nsaba simuwa tansaba simu ne tubivaako kati ng'atuwa buwi kati nze siri muntu amanyi kusaba kuba yatugamba kintu kusaba kibi nga tetusaba binene eby'abaana kusabiriza kusoma mpaako nga tetusaba nga yatugamba n'okugamba kinene kintu omuntu okubuuza ekintu nkuweeko oyagala nkuweeko omugamba saagala wadde obeera oyagala buno ng'agamba oyo omuntu abuuza waatyo abeera tayagala kuwa kati omugamba saagala kati bwe tuto we twakula onaye Mr. Sozi ero anti nzirayoko nali musalako naye nga talyagala nga tabyagala ero waaba omwana wa guntu nga communication eri okay nga ne waabaakoye akulekerako message ng'akubuuzaako yamalangayo bambi omwaka gumu twamalana ne Elvis
2 years n'ekitundu yakuba twayawukana tugenda tuuka 2018 Elvis we twayawukanira naye enjawukana yaffe teyabeera nnungi. Kitundu kyakubiri twolekera ekitundu ekyokusatu n'endowooza nina ensonga ziringa 3 zokka. Waliwo kyenjala tukoppe. Tokitwala bukolokolo nga bw'okiwulidde. Maama wa Angel yalina parenting style ye ku ngeri y'okugabamu y'okusaba kw'abaana. Ansaba simuwa tansaba simanya nti ayagala. N'atandika okukibasiigamu nti tagenda bbawa. Ne bakivaako. Kati balulunkana baaka ne bawanukayo yonna waggulu gye bali kati ate n'abawa. Tusoose kwesika naye maama ono nga wa mululu. Abaana bo n'obalyako bw'otyo. Tugenze okulaba ng'ayina kyayigiriza. Obuzibu bwe bazadde nnaku zino bannange tetwagala kulumya baana. Twagala okugondeza abaana obulamu. Kati ate mu kugondeza abaana obulamu no straininga nnyo naye nga nekyogezaako okukola si kyekiri awo ekijja okukola ennyo impact, ekijja okukola ennyo enjawulo gyewoyaayaanira mu bulamu bw'omwana wo. Okumyumyulamu, okukaluubirizaamuuko, okutaataaganya. Munnange tukusudde nnyo, twataataganyizibwa nnyo ndowooza ne tutamwa. Kakati ne tutamanya nti mu bimu mu ebyo ebyalabika ng'ebitukaluubirira mulimu ebyavaamu nga byatugasa nga twabyetaaga nnyo. Obulamu obw'okuba nga obuli soft ennyo bwe busukka mu baana, njagala bategeeza nti tugenda banga tutegekedde baana naye nga tetubategese. Ekyo njagadde tukikoppe. Sigambye nti kikoppe nga bw'okiwulidde, geraageranya n'engeri gy'oyinza okukimodifyingamu kijje kigwe mu bantu bo. Wow! Okay. Ensonga ey'okubiri waliwo ebyewuunyisa. Tugenda kutegeera nnyo wano waawunzikidde. Elvis ekyabaawula kubanga tuwulira nti baayawukana bubi. Kiki ekyabaawula? Waliwo ebintu ebirala oba nammwe mubyebuuza. Omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala ne baagalana. N'owulira nannyonnyola. Naawunzika ng'akulaga nti twayawukana. Njagala nakino abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mu kiyige. Ogenda n'osisinkana omulenzi, ogenda n'osisinkana omuwala oba kaŋŋambe, ogenda n'ogwa mu mukwano n'omuntu. Bannange n'akwagala. Bannange ng'olaba alina ansa z'ebibuuzo byonna bye wali weebuuza mu relationship. Bannange n'obuuza nti omuntu ono abadde ludda wa? Kino kye kibuuzo abantu kye tutatera kwebuuza. Naye omuntu ono kulaava ennyingi gy'agaba, kukkayo ennyingi gy'agaba, nga sinze muntu asoose mu bulamu bwe, omuntu oli gwe yayawukana naye, kubanga ajja kugamba nti abadde mu relationships 3 ng'olwo ogattako relationships endala 3 nga ziwera 6. Batono aboogera relationships entuufu. Agamba 3 kola 3 endala ziwere 6. Ng'otandika okwebuuza omulenzi ono kulaava ennyingi gy'alina, omuwala ono kukufa, omuwala ono ku buli kimu bwe nkiraba nga kisufu busufu. Kiki ekyamwawula n'oli? Bw'obanga tobifuddeeko nga gulaba tebikukwatako era olina n'akayimba k'oyimba nti olina pasti nange nina wabula nkusaba tubikule essula empya nkimanyi nina. Mutambula emyezi 6 omwaka otandika okufuna ansa naye ng'ekibuuzo tewakyebuuza. Kakati ofuna 2. Question answer. Wait a minute. I never bothered okumanya omuntu ono obulungi bwe yali aliko. Lwaki yawukana n'omuntu oli? Bameka abakitunuulira? Naye osooka kulangira n'ogamba nti omuwala oli, omusajja oli tamanyi kye yasubwa. Naye njagala kujjukiza ebigambo bino obikwata bw'oba obyerabidde bikubeeremu. Omuntu ono n'oli buno obulamu bw'olozaako, emikisa gy'okubanga n'oli yabulozaako could be n'okusinga wegiri. Bye yasooka okukola ku oli
waliwo ebintu ebibeerawo relationship ng'etandika twewuunya bwewuunya bintu ebyo butabeerawo twewuunya bwewuunya gayi kuba mukodo twewuunya bwewuunya muwala butaba muwulize butaba hambo nga mwakatandika ekyo kye twewuunya tetwewuunya musajja kufaako nga yakakukwana ekyo buli omu kyakola twewuunya batakikola era ne tugamba nti oli mu mutawaana bw'abanga takikoze mu ntandikwa simanyi kiri mu maaso awo kakati tulina okukula awo tuveewo onyumiza abantu laavuyo oyogera ku bulamu bw'omukwano n'omuntu emyezi 5 omwaka naye nga teweebuuza omuntu ono ku birungi bino byendaba byakola what went wrong mu relationship endala osigala ogamba nti oli ye mubi kubanga noono olwedde kyataddewo namukwatira mu bwenzi yali malaaya yanziba yakola yali musamize yali agw'ensimbu yali mulwadde byonna babitema naye njagala kutegeeza bw'otwala obudde oluvannyuma lw'emyezi 6 ku mwaka ozuula eno mbeera yali yakushuga kwotinga akonjagadde kakusigalemu tobabayika nnyo relationship nga mpya buli relationship empya erina emikisa egisisinkana ebyo byosisinkanye n'abamu babisussaawo okusinga bw'obifuna kati kiki tukutegeeza mpola mpola leka tokyamaka totubugumirako nnyo ffe tulabye ebintu tulabye abaagalana ebyo tubirabye bakugulidde essimu oggwamu tulabyeko be bagulira emmotoka bakugulidde emmotoka ogenda tokyabuuza twagala kutegeeza tulabyeko be bakwasa akeedi jangu mpola leka kutukuba nnyo muntu totulinnyako tulabye ebintu wansi w'enjuba tulabye bakutambuliza ku boda kakati tokyabuuza mwewubira mu Uber tokyabuuza tulabyeko be batagaliza ku nnyonyi otagalira ku boda bali batagaliza ku nnyonyi twazuula luvannyuma nti ebyo ku nkomero obulamu tebuwunzikira ku ekyo kubanga nabo bawunzikanga bye twetaaga ebikola relationship bye bimu bisukka kukulinnya ennyonyi bisukka kukugulira essimu kukugulira emmotoka tulabyeko bazigulidde n'agamba ono omusajja yali mu ffere okungulira emmotoka kaali kawaani diversion yali annyingiza ekitimba totukuba nnyo muntu naawe totukuba nnyo mpola mpola naffe twali eyo gy'olaba akatambaala bwe baakatuggyako mu maaso twazuula nga kaali kawaani maama nti kaali kawaani taata ekyenjagala okugjawo ekitasobola kwebeereka y'engeri gye twerabiddemu obulwadde gye butambulamu muwulidde kojja wabula kojja obadde onzise era weebale kusonyiwa mwana obadde otusse muwulidde katemba omusajja agenda safaari okukola olufuluma ati agenda emirimu omukazi afuluma agenda mu relationships endala njagala nkubalire engeri obulwadde ssaako yaabo gyetambulamu omusajja afulumye ogenda safaari omukazi n'afuluma okugenda okutabaala mu basajja abalala omusajja bw'akomyewo azudde omukazi byakola amugobye bw'amugobye awaka waliwo mwana wa mwannyina ayagadde okujja ku mwana wa mwannyina kakati bw'abanga yatabaala mu safaari n'abaako byaleeta tubiraba bwe bijja bw'abanga omukyala gy'atabaalidde gyaleese emisuiba gye giva tulaba nga omusajja emisuiba agigabanako omusajja agabane simolaba emisuiba bwe giranda kati emisuiba laba bwe gigenda okuva ku kojja gigende ku mwana wa mwannyina tubadde tukyali awo kojja bw'asaasidde omwana wa mwannyina anaabitebye ati omwana atidde kakati omukozi azze onaamulaba ng'ali ku ddagala naye ataawulira nga guseka ne kojja baagamba omwana nti kojja mulwadde omukozi bamugamba kojja mulwadde ayinza okuba ng'alimba kakati omwana agenda alwala tagenzeeko na mu relationship naye omuntu asoose okumukozesa n'amusiiga obulwadde ekyo kirabye kati oli agamba abazadde abantu balina olugezigezi ng'ogenda okuleeta omukozi n'osooka omukebera obulwadde n'osooka omukebera abakazi awo nabo baatuusewo n'agamba owaayi omusajja wa wano naye tatuuza zipu kansooka enkebeza ono omanyi ye munnange ye buliwo awo nawo njagadde ogendererewo
kati okomawo ekyaddondo okyamuka omubiri gwonna gwonna gukubanjizza emyaka emeka oyagala okugenda okwemuggoonya ejjakirizi tobitunuulidde kumbe emiswiba giri walina we gyawagamira girinze okuconnectinga awalala ojja totwala mutawana kkebeza muntu ojja ogigwamu bino nabyo tubiwulidde nsaba emirembe gya Katonda gikubeere na bino nga tubiyigirako bw'oba toyigidde ku bino nkulabulayo omutawaana ogwo gw'oyolekedde linda okubanga oyiga nga gwe weeyigirako it is very expensive